na mateekawa netugenda musinga tubona abadamu bonyiibonyi kyokka nga sitekaso yeyamukuba amasasi era munumbyeyo neenoge kuba wano kati munammwe mukimanyi we mutudde ate bwe tusaasira okujja kugamba afudde sibawo wano mulina okutambula mu bindi ate tetujja bayamba nga amazzi mutandisa okukuba enyuulu n'olwekyo mutandika okutambula musibe engugu nga bukyali yakubye n'enduulu abadde ankubira enduulu naye kati bano baveewo kati bane munaabira mutya mu mazzi temusaasaanya musinguke mujjewo ebyammwe nga bukyali kuba wiiki ejjeera mwekuba bweddamu tetugenda kumeeti bano abantu batukoze eki amazzi gatusazeeko kuba bwojja n'obeera mu kintu ekitali kiki ebiddako tebiba biki muntegedde bulungi kati wano embeera eno kyaki temulina nagizaawo kati embeera y'ensi ekugamba nviira bw'otogiwuliriza ejja kukugjawo kati ate bwekugjawo ng'atoleeka nti gavumenti ekukole ki naye naffe gavumenti tetukyasobola kuyamba oyo omukyamu tukuyamba tukutwala mu kkomera kati mufo ky'okukusiba temuzaawo kanisa eno musabe katonda mwoyo abalage ekifo ekirala kyenaalukoleramu emyoyo. Are you competing with the DC? No, what I'm saying, you stay here, don't like it. Like in this one stays here. No, she does. You see? You know, never lie. Somehow, you know, let me tell you people, in good faith, just go. Because what is coming next, you don't manage. Is that bad, Mukwano? And please, Mama, you know, we call you Mama Karimunda, Mama inside. You understand? Please, you two go. Kansala, kakati ono chairman simanya gyali aliridda wa abakulu mukyebale anibyale oyo ye temu please oyo tetweddamu na kudisikasinga naye enkya bamumenye no agende tetumbulya kati guli simwala ugo mwala kati de watu gende tukibabe jogoye mpola tutwaza fuju abalogo banjo wano mulingira mukatero mwambadde lona zinyambadde muno sima mutoro yanyusa kama kati malizo kumala program yonna then we arrange our program. Yesima eno ya secondary gundi one. Yes secondary vile ndala magulu ecomat sendisa kakati ono najja kwe kanyitekeke kizimbe kati oke ne bwo yagala girongoso olijja girongoso ono ye mu mujjewo n'oyo aveeyo agende tutandika okukola ki wano natusimbewo emiti. So mama signal jiwe bano bote tulibasaba baba ganye ngo bisema bose eno to katira gawo omukubide ndera ya mazi
Tawunikira. Tawunikira. Abantu bano kati bakola ki wano? Tugenda kukozesaawo obuteewo. Yes. Kubanga oli mu mugga guno mugga kino kisaalu. Omukulu yatusabye tubasabe mukole ki? Mugende. N'atusaba ebintu bibiri, temubasiba kuba badde bakola bikyamu kati naye baveewo. So kati abaana baffe enkya bagenda tutandika okujja nga bajjawo bino naye ebintu byo byonna byonna nga wakula bwotyo bitwala kati so mbasaba enkya mutandika okulaninga muveewo wano. Ono minisita wa Kampala because they told me that I removed the other part of the wall which is around here. I've already removed it. So they're telling me here, you can remain. I just want to try to clear that part there. You can see even around there, clear the toilet has gone. So temporary, I'm now at that place again, use it temporary. This is what I told him before. Tusimbe emiti, nze emiti nina miliyoni namba njagala gikuwa ssebo. Then tusimbe wano bigende. Era abo bawo mbagambye enkya batandika okusiba ebyabwe baveewo paka wali tutandika okutambula n'omugga gwaffe bulungi. Tuve mu bino doyi. Bana muwulidde mande ze mbakera ne tractor. Kamanda Kisanja. Kama waziri anasalamia wewe ndio continue to pray. Have you ever seen a waziri? Waziri, unajua waziri? Hey, you mean minister? Where you came from, you mean minister? How many ministers is talking and then you continue praying? Are you okay? Balina kwogera lwaffe babitege. Where? Look at the road. Class gani sasa? Speaker wekwa jangu olabe ebizibu bye. Kakati oluzadde nja kyeri wali muwaya ya Togala okabe nga tugogoti. eyo no kebo. Omwana gwe yakuzimbako kungulu. Mpira z'amazzi. Mpira. Mama, yakuta kwa sidi.
kakati bano bawukambe basengukewo olw'ensonga omwala guno olaba neyo toyi kitegeeza buli kimu kigenda mu mazzi kakati njagala omwalo guno gugenda tambula nga bwe tugendere n'ennyumba bagubona agenda nga bategeeza banoye bakola ki bwe badda awalala ate simanyi lwaki bali eno kubanga nabadde nkayana ne mu kabineti nga tugamba abalina fiji ate bumalawo ate zino sika so kati okitegedde bulungi kati abantu bo bano bonna bagende kubanga ate ono kiyakola ekizibu ndabye ne waya y'amasanyalaze eyita mu mazzi ogirabye bulungi kano kawaya katono kebo weti ya black jangu tugende njikulage tetuguddayo wano ebiddako byonna kitegeeza ne toyiya wano yonna ekufa muki kyetunoonya kati tuli mu kubonaabona emyala naye ngaemyala gigiraga kati amazzi gano tegabonyaabonyamwe beekatwe kubanga katwe kati gakomawo gakola gye bayita bakafield ne gaddayo kubanga eno olina mwagenda mugakola ki ate ono yali akoze ensobi kyamaani oba gwe wamulagira amazzi n'agakuba 90 degrees ate gagende amazzi tegalinya lusozi gakirira buki ebiragiro baba balimbye tewali muntu asobola kuwa kiragiro kifaananamu ekityo okiraba tosobola kukyusa amazzi galinya olusozi oba olimba n'okulimba otegera ssentebe kati so njagala abantu bano nga fakita bwe yakomye wali ennyumba eyeesookera ddala eveewo kubanga ne gundi akatula njagala omuntu ono mutandika okupulaninga nawo noona bagulewo bano banajja abakugu bajja tujja batuyambe naye amazzi gasooke bo bagakwa ekkubo lyabo then batandika okutubuulira bwe ganaakola ki bwe ganaatambula mutegedde bulungi tetuganye enteekateeka tuyinza ogisanyukira nga ffe naye egenda tukosa newankubadde egenda tukosa naye wakiti tutunuulire emyala gino gyokka gino anga ekintu ekituteemula nnyo emitima anti ndabayo kyamaani wange tobonaabo wadde tukimanyi nti enkulaakulana erumyamu kiringa kuzaala mwana nze naawe tulinda bebi kukubuuka naye maama yaba akoze eki yamanyi bw'atambula naye tajja gamba nti enkya sigenda kuzaala olw'okuba luli omwana yakola ki naye ennyumba eyo tetugikuteekera tujagala ebeerewo naye ng'amazzi tugawadde entambula then bano bo bagenda kujja batuyambe nti tusobola kubeerawo otya nga amazzi gatambula okwakisesinga nonayingire naye ngaekikulu lutu y'amazzi ekoze eki naye ekyokubiri ekigambo ky'omulutobazi katukiinako ode ezisukka 6 bw'olaba pulezidenti atuse n'agamba nti muve mu ntobazi kwakati entobazi zino yennyanja okussa kati imagine amazzi getugenda okulya gaabo ng'olowooza biki ebiriwo naye ate bidda mu nnyanja wali ne tujjamu ebyennyanja ne tulya ne tubuuza bampeyinga egeyeggaba ne tujjamu amazzi ne tunywa tetwaliganye naffe tetwaliyagadde nnyo nti gavumenti yaffe bwebeera obukugu obuli mu lutobazi ffe tuli bantu batono nnyo mu lutobazi luno olwekansanga kubanga ffe tugamba tuli ku byaffe ebyobwannannyini era ekyapa kya wano kya 1970 naye ffe tetugamba era kyova olaba nti bwe baali bagazeetinga wetland site baatusangayo kati mu wetland report olina okuzzaayo report noga nti twasangayo abantu onalebo musimbwa bwe yali ng'ali wano mu parliament eyasaba bagazeetinge wetland lipooti yawa neteekwa kubanga eraga nti twasangayo amayumba kati gavumenti bweba eyagalawo tuli batono ssentebe kwakkana tukole bwe tuti ensobi ebbiri tezigenda kukola kiki kituufu owulidde taata saawa eno gyenjogereramu kati nga nze ndi mu Kampala nfunye omukisa mubi nti najjidde mu mataba onfuna bulungi buli omu okusoomoozebwa okwo takyamanyi 1970 kuba ate tewali byapa mu nsi wano mu 1970 byapa bataka 1927 buli omu okusoomoozebwa kwe twogerako takumanyi n'ebintu bye bankyuzi nga saawa eno paliamenti bwe beekukaza egamba wazimba naye ndaba ekizimbe kye bakizimba mwaka ki naakamala n'emyaka emeka naye ekizimbe kikyo si kya yesterday si kya jju wabula buli mwekyo takyakola ki kati yakugamba longoose ensobi gy'oli gye yakola ki gye yakola kati nze naawe ffe tuli bakulembeze ng'omukulembeze osooka n'ogamba okay ekituufu kyekirwa nti kyekino
nti kati bannange musooke mundage mu mappinge etumapinga kati osanga muzeeyi yani muzeeyi godi noga naye omanyi bwe ngenza okutambula bweti nsanze kijana godi embeera eno tukoze tutya oye mukulembeze n'okola alipoota ofe kijana godi ono betumutunuulira amazzi alina kaŋŋamba akayumba ka 10 ku 10 amazzi kakamazeewo toza different ki nesaawa eno kisagala ng'omukulembeze yenna wait a minute yensonga lwaki abakulembeze bonna bali wano bakansala basipiika b'ekitundu tawuni kiraaka tugamba poliisipo ki abantu bonna bave mu ki ebisigadde tuteese natereka tubawe ripooti fe tubeera ku gulawundi ekirungi enso byagikoze n'abakulu nyine mukwa katonda sale watya naawe enyumba guli mwala omumwemu nebbi mubiveera kale weraba katonalete factor kuliki akapule nga bwe tusala layini yaffe if possible tusinyire ddala n'obuki this side so that we separate them then we bring trees and plants. Joel, where are you? Now, we got 1 million trees. So, what you can do, sit with this so-called the forest, we don't have forest office, okay, foresters, to identify which trees can go here, and we plant. Along this street. Katunalite, you can bring his grader and mix it them. Then you will move. Who are the owners of this one? Ogenda kirabanga ejjeerima wano bulungi tugenda simbawo emiti kati obulimu gwe okulaba nti omuti ogwo bwe gufa gwe gwensiba emiti bwe banagikukwasa oba 50 ne kufaako n'ogu gwe gwenkola ki kuba ntegedde gwoyonoonawo wano anti gwejjawo twakita erime baleete emiti mukole ki naye bwe guvaawo nooku gwe gwensiba bwe gufaako ogumu osimba olizaawo emeka kati bwopinaalaba ngo biteredde nawe wenyini ojja kunyumirwa nti oba ofunye n'eggadde mu maaso okitegedde bulungi naye kati eno tuveewo kuba baganda bagamba nannyini kakomo bwakakusaba okola ki kati teekawo omukono nzijeko akakomo kange okalaba kale
No, re-served him. How come you do it overnight? Are you serious? Nani, go ahead. This is what the president, actually, I remember I stood with him here. Nemulagana ngamba, no, even that diversion. You remember the diversion? Yes, it is there. Yeah. Then he said, no, let it go. Tomorrow, sir. And he was given 100 million. We are going to remove. Please take it out. Toa, that's nonsense. You went ahead to if a president, councillor, president were issuing a directive, unless he's himself not even a minister can say yes. I just said Kill where? You see, can you please help us down? Now. Then tomorrow our team comes and removes. No, let's down. Forget about the documents now. Down. Let's dump in front of him and block it. Oh, bogus. Okay. Joel, can you please open this field? Yes, let us Nelly. Relocation banagikola naye ati sese you rate women again. Ndabu wakoze abayi water so that we get off this. Bane ekubole nituyagala. Neyo wiki ni. If somebody can build in 2 days, then that means you can give them 2 days. Yes, actually kimenye because this is already wrong. Bano bawe wiki number kali and they plan because you know the plan. Yeah, we serve them notice. They will move just that is good. Then so kuziba what fair to so katwe interview yo katudde mubira manchi kigenda maaso nengamba minister ajje atunyonyole olunaku olwaleero wazze yesi kituufu ankubidde essimu tulabye baani abagenda okubeera affected naye katuli twagala neera ngambe DED ne minister manyi gavumenti eno eina ensako gye bagamba ebigwa tebiraze abantu bano bagenda okubeera affected addemu ye ansa gye nninda okuva minister ne DED ne ED twagala neera odimeya musuubira okuddamu eyo ansa bannayuganda bakoze batya kyetuli mu kubuuza DED kubanga nze ndipotinga owa Lord Mayor ne reporting ewa Mayor Ali Kasinganda paka ne minister wa Kampala abatutwala matches bagala abantu baveewo abantu lya wingi naye bavuddewo batya kwanga buli muntu nawe olabye bulungi bagamba nange mutugo batugendewa okimanyi bulungi sawa zino ogenze n'ogobya omuntu tayina wagenda kuteeka luba obuyumba bagenda zikuba naye tubagamba wawo sente ezo mbadde mugamba yes ozi sente bilioni 3 zigenda okuwewa bayimbi waliwo sente bilioni 2 ezigenda mu State House tugamba neffe banne Uganda bo bafuluma obakonedde ennyumba bayina abaana bali mu luwumula bo bagenze batya ekyo kyekyo kati bwoba olina kyoyagala okungatirako nga bo bamaze okupress bwe bimuli emiti si kyekyo mukwano kungatireko ebimuli ate emiti ngenda gikuwa nnyo okubanga minisita w'ekitiibwa Kyofa ne deputy ED engineer Yimbazi beesitudde ne bambala ez'abamalaki ne bajja ne basaabala ekisooto okulaba oba amazzi tegakyaliyo era basanyufu nnyo nti amazzi kati gatambula bulungi nnyo era batukakasizza nti embeera egenda kudda mu maaso mu budde bwonna kati abadde balowooza nti fusion tekyakola mukiwulidde mu maaso gange CEO nti fusion ekyaliwo bigger and better because of government yaffe eno ekulemberwa Ssabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni ebyokwekwasa abantu okujja okulingizanga mu biveeko mukole nga naffe bwe tusitukiddemu ne tutandika okukola
mwebale nnyo mwebalire ddala twebale nnyo okututeekateekera embeera eno ennungi abantu baffe mubeereyo kakkamu enkulaakulana ejja so si kunyigirizibwa ekijanjaalo kisooka kuvunda ne kiryoka kikola ki ne kiryoka kimera ne kigimuka bulungi nnyo kati ffe tuli kijanjaalo katubadde n'abakulu ne batukakasa nti bagenda bitereeza ffe baani abawakana mwebale nnyo mwebalire ddala twebale nnyo bannaffe abawerekedde ku bakulu sebo webale nnyo kamera zikulaba ati kamera zikulaba kati ffe tusiimye ebikoleddwako sofa tuli basanyufu nnyo nnyo mu mitima naye mu nsawo tusaba kezisi erowoozeemu okutuwaayo ku ka compensation akasaanira ebifudde Yeah.